Okyali mulabi mulungi program Muntu w'abantu tuli mu katundu kaffe akasembayo ku program eno. Wetumulidde nga nkusuubiza nti tugenda kulambula era njagala tusooke tutambule mu mbizi zino ez'enjawulo tuzirabe. Kakati ekikati ne mulala tusinga okukyettanira ennyo nti kyo kikola ebintu ebisukka mu kimu, kyagala abaana ate kikula mangu ate n'ennyama yakyo ekika kino tekola nnyo masavu gayitiridde ebigodo. Kati ng'omuntu alunda embizi ez'ennyama nga zakulya ekigodo bwe kibeera nga kinene abali ennyama tebajagala nnyo ennyama ekidde ekigodo ekyo. Kati ekika ekyo kyakambula kakibala nga kyo twagala nnyo abantu kubanga bakyettanira okukirunda. Kati eri mu kiro eri mu kiro nankaaga awo weeri kazaba bagikubamu ssente emitwalo nga gaana weewaawo zeezo ezimu ku zo. Kati eno faamu yonna okutwaliramu eriko embizi mmeka? Tulinako embizi 86. Zonna ozitunda ajje omuwaako w'otundira kiri kitya? Kakati ffe engeri gye tulina ekirungo kya Big Pig booster, ekyamazima embizi mu Uganda ziba zitukwatako nnyo. Ate n'engeri gye tuba nga ffe tuleese ettutumu ly'embizi mu ggwanga okwongera oddirunda ku abantu okulunda embizi. Tufuna abagenyi bangi abatukyalira okujja okulambula, n'olwekyo eno twagiteekawo nga demonstration farm. Kati twagala nnyo kutunda mbizi zaffe zino kubanga tutundako ntono, naye ekirowoozo kyaffe kigamba nti twagala nnyo bano ababaze okusoma basangewo nga nnyingi nnyo beegombe, kuba ffe ekigendwa kyaffe twagala abantu benyigire mu bulunzi bw'embizi mu ggwanga muno. Kati bwe tunaalunda nga ekulawo gye tufulumya tekijja kwegombesa ono mulambuzi naye kugenda kuyingira mulimu ogwo. N'olwekyo tetunnaba kutunda, tutwagala omulimu guno tuke mu mbizi nga 1,000. Awo tulyoke tutandike okuba nga ezizaalibwa tuziguza ku bannaffe abaagala okugenda kutandika okulunda. Naye ng'era abaagala tubawa amagezi kubanga waliyo faamu zo ezitalina bakasitoma bangi nnyo kubanga tezimanyikiddwa nga ffe ba Big Pig. Ffe batuyaayaanira nnyo olw'okuba nti naffe tulina obukugu mu ekyo. Naye tubalagirira faamu gye ziri ennungiko ne basobola okufuna kwolwo olulyo ffe twekakasa nti lulungi, kubanga bw'oba ne faamu era obaako ne mukwano gw'alina faamu era gwekakasa nti zino zifaanagana n'ezange, kati bo tubasindikira kubanga bo tebalina ekigendererwa kiri kyaffe. Ffe ekigendererwa ekyaffe ky'abantu kujja beegomba omulimu baddeyo batandike. Olina kyoyogedde olulyo. Mbizi ki Big Pig zasinga okugejjesa? Kubanga kitegeeza bibaamu olulyo naki embizi y'okugejja obulungi. Munnange embizi zirimu ebika mwennyinaze, era ebika ebyo bye tusinga okukubiriza abantu okwettanira, kubanga nga bwe nakutegeezezzaako nti okulunda kwa kati twagala abantu bagufuula omulimu. Ebika ebiriwo kati bikula mangu okusinga ku byaliwo, naddala ng'osobodde okubiwa emmere ennungi nga bwe tukusomesezza okutabula ku kirungo kyaffe ekya Big Pig. Nti olabye n'embizi eyaffe Nansangwe eyaffe ebaddewo eŋŋanda akaganda, bw'okawa ekirungo kya Big Pig kakula era kanyirira ne kagejja, naye tekatambulira ku sipiidi y'emu. Naluli olulyo lwe nkugambye nga kambula
kambula large white tulina ebika bingi ddulako n'ebirala kati ebyo ebika ebimu twabijja South Africa byo bikulako ku speed nga bolaba era enkoko zaffe eza broiler tizikula kyekimu na zino zaffe eŋŋanda kakati enkoko ya broiler nkozi ya nsimbi zino ezaffe eŋŋanda zo weeziri ng'omuganda nti olina okuba ng'olina kyolunda ewaka kakati bano abantu baffe ab'embizi eŋŋanda tubagamba nti namwe mutabule emmere ennungi naye nti yo esobola okubeera nga ewezeza kilo 100 naye nga eri mu mwaka mulamba naye ate eno eyaffe ennongooseemu byebika byonkumenyedde bisobola okuweza kilo 100 nga mu myezi 6 kati eyo yenjawulo nti zombi zifunamu naye gwe ali ku tageti ey'omulimu ey'okufuna ssente walitambule n'olulyo olusinga okula amangu. Embizi buli muntu asobola ozirunda teziriiko bagagga teziriiko baavu? Ate embizi nyangu ya kulunda buli muntu asobola ogirunda kyova olaba era nze mu meseji zange zensinga okuwa abantu naddala abavubuka mbagamba kitandika n'emu enkya zijja kufuuka 10 bw'otandika n'emu gwe omuvubuka olwaleero obanga ekisibye ebiseera ebisinga abantu baffe mu bwavu butaba na mulimu gw'okola buli muntu alina omulimu gw'akola ayingiza era nkyasobola okubeera omugagga kati gwe omuntu ali ku zero atalina mulimu kyentegeeza osobola okutandika n'embizi emu engeri gye nakugambyeko nti embizi yaffe eyo ekula mangu ate eyayalirwa mu ggwanga si yakunoonyeza nnyo baguzi amazima omuntu omuvubuka nga embizi ye mu myezi 6 ewezezza kilo 100 n'agifulumya n'agitunda emitwalo gye 7 bw'agifulumya aba tajja kuzzeemu kubanga ne kunaaba afunyeeko amagoba nze ndowooza nti omuvubuka oyo abadde ku ziro bw'atandikira awo n'aleeta 2 bw'afulumya 2 n'aleeta 3 wagenda okwetoloola ebbanga eriwerako ng'asobodde okubeera ng'ali mu mbizzi oba 5 oba 4 kakati omuntu bw'atyo ne bw'abeera ng'omulimu asazeewo kugamba nti kangulekere muto wange aba akyasobola okutunda embizzi ezo naye ŋŋanga omulimu gwonna gw'aba yagadde okukola mu ggwanga kuba kapita abeera amaze okumufuna kati afaaga amagezi ge tuwa abavubuka nti tandika mpola mpola n'embizzi y'emu ng'ogifulumya bw'ozzaawo 2 fulumya nga bw'ozzaawo 4 obudde bugenda kutuuka ng'ate gwe muntu ayeebuzibwako ng'ofuuse muntu mulungi. Embizzi zirya zitya? Kakati era ekizibu ekyali kyalemesa abantu okulunda embizzi baazituumangako n'erinnya erigamba nti zirya nnyo naye nti tewummula naye kati ffe ekimu ku byatuleesa Big Pig embizzi bw'erya emmere ebaako kye yeetaagamu mu mmere eyo bw'erya amalagala ga lumonde eyinza oganja kwetaagamu calcium oba ejja kwetaagamu protein kati buli kyogiwa ebaako omubiri gwakyo gwe kijja mu mmere eyo omubiri gwayo ne gugaba n'ekyo kakati luli baasuulangayo busuuzi mu budde obutali bugere naye kati ennunda y'okufuna ssente ffe twabakolera buli kimu embizzi kye yeetaaga mu kirungo kya Big Pig nga okendeeza obungi bw'emmere bw'owaayo olw'okuba nti emmere ye erimu byonna embizzi bye yeetaaga ekikulu si kulya kingi kukkuta nnyo naye ekikulu kyegabanye mu mubiri gwayo kakati emmere tugipimira naye tugamba nti embizzi ey'omwezi ogumu ejja kulya kyenkana bwe kiti embizzi ey'emyezi 4 ejja kulya kyenkana bwe kiti ate era kiwe mu bungi bwe buti n'oba ng'oli ku kibalo nga bwe nagambye nti okulunda kwa kati kwa kufuna ssente tabula emmere ng'otaddemu ssente ogigabuleyo mu bipimo bye tukugambye essaawa etuuka ey'okutunda obalansinge nti nateekamu mmeka nzigyemu mmeka kati nfunyeeko mmeka kati eyo ennunda ey'ekibalo gye tuliko kati ennaku zino abamu ku bibatuusa okulunda embizzi zino kwe kuwunya kubanga kati abavubuka bangi bapangisa n'abazimbye balina 3-2 3-5 embizzi agirundiddewa era agirunza atya obutawunya? Ekyo twakirowoozaako mwannyinaze era kyova olabanga kati gwe wulira wano wawunya kubanga twakimanya nti omuntu
engeri guze ng'omulimu twakimanya nti omuntu asobola okuba ku futi za 5 ku 6 ng'ayagala okulunda naye anaakola atya. Mu Big Pig mwennyini mwe twateeka ekirungo ekigaana embizzi okuwunya. Ekiwunya bubeera bubi bwa mbizzi. Kati ffe twakikola ng'obubi bw'embizzi efuluma obubi nga tebuwunya. Era kyova olaba ffe embizzi nga obadde emmere yayo otabulamu Big Pig. Ku kiyumba tekubaako nswera. Kiba tekiwunya kubanga okuwunya kwe kuleeta enswera. Kati ffe twagoba okuwunya okwo n'enswa ne ziba nga tezijjaako, kitegeeza nti omuntu bw'oli mu futi za 5 osobola okulunda embizzi zo 10 ng'oliraanye nazaawo nga tezikuwa buzibu. Mpazi wava ku mulimu ki okukola Big Pig? Emirimu nno nga nkoze mingi, gundi obwavu butawaanya. We tujja otandikira ku Sunday ejja batubuulire nga bwe nakusuubiza nga ntandika. Nagambye nti batugambanga nti nga toyagala kuwona bwavu suubula amagi oba ensuwa. Naye munnaffe ono amagi ge yasuubulanga yagavaamu atya? Ye ne gatamukuba bwavu ate n'abeerako kyatuuseeko. Weewaawo mumwogerako ng'omugabi. Mu kugaba kwe alina ekigendererwa. Batugamba ebiseera ebisinga mbw abamu bagaba naye nga balina ensonga zaabwe lwaki bagaba. Mbwagaba n'akuggyako omukisa gwo ye n'agaggawala gwe ng'olowoozaako akuwadde. N'emboozi endala nnyingi era mu ebyo bye ssaagala osubwe kankulozeeko katono ku bye nkuleetera ku Sunday ejja. Nze nayagalanga nnyo okubeera obulungi nga ntekuukulwa n'okulaba nti ekyo nkiggusa. Era awo bwe waagaana nga bakasitoma bagaanye okujja ku meyini neeruka yaawo abagula sukaali sabbuuni bye nava nabyo mu kyalo. Naye ngenda okulaba nga abasumaali bano bavuga tuleera bayimirirawo nnyo nga bano bannanga ab'amaduka ganiraanye batunda nnyama irungi. Naye nga ndeka ate bwe naava ku mulimu ogutambula nzenzere ku sukaali atatambula nange nenga yingira amayirungi ogatunda. Nze ssanyu ROBINAH MWERUKA nkwebaza okutambula ffenna nate tunaddamu. Omukama Katonda akunkumire beera bulungi era oweeraba.